Lukka Essuula 13. Awo mu kiseera ekyo ne wabaawo abaabulira Yesu ku Bagaliraaya Piraato be yatta, n'atabula omusaayi gwabwe wamu n'ogw'ebitambiro byabwe. Yesu n'abaddamu nti, olw'okubanga Abagaliraaya bano baabonyaabonyezebwa batyo, mulowooza nti baali boonoonyi okusinga Abagaliraaya abalala bonna? Mbagamba nti si bwe kiri, naye bwe muteenenya nammwe mwenna mulizikirira. Oba bali 18 omunaala bwe gwagwako e Sirowamu ne gubatta, mulowooza nti bo baali boonoonyi okusinga abantu bonna abaali mu Yerusaalemu? Mbagamba nti si bwe kiri, naye bwe muteenenya nammwe mwenna mulizikirira. Awo Yesu n'agera olugero luno nti, waaliwo omuntu eyalina omuti omutiini ogwali gusimbiddwa mu nnimiro ye ey'emizabbibu. N'ajja okugunoonyako ebibala n'atasangako na kimu. N'agamba omulimi w'ennimiro nti, laba kati emyaka 3 nga nzija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibisangako. Gutemewo ate gwonoonera ky'ettaka. Kyokka omulimi w'ennimiro n'amuddamu nti, mukama wange, guleke ne mu mwaka guno, mmale okugutemeratemera n'okuguteekako ebigimusa. Singa gulibala ebibala omwaka ogujja, kirungi; bwe gutalibala, oligutemawo. Ku lunaku lwa Sabbaato, Yesu yali ayigiriza mulimu ku makuŋŋaaniro. Waaliwo omukazi eyaliko omwoyo omubi ogwali gumumazeemu amaanyi okumala emyaka 18. Yali yeewese era nga tayinza kwegolola n'akatono. Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti, mukazi wattu, oggiddwako obulwadde bwo. N'amukwatako. Amangu ago omukazi n'aba mugolokofu, n'atendereza Katonda. Kyokka omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'anyiiga, kubanga Yesu awonyezza ku Sabbaato. N'agamba ekibiina ky'abantu nti, ennaku ziri 6 eziteekwa okukolerwako emirimu. Kale mujjenga ku ezo muwonyezebwe, naye si ku lunaku olwa Sabbaato. Mukama waffe n'amuddamu nti, bakuusa mmwe, buli omu ku mmwe tayimbula nte ye oba ndogoyi ye mu kisibo ku Sabbaato n'agitwala okunywa? Kale omukazi ono, muzzukulu wa Abulahamu, Sitaani gw'abadde asibye okumala emyaka 18, abadde tasaanidde kuggyibwa mu busibe buno ku lunaku lwa Sabbaato? Bwe yali ng'ayogera bino, abalabe be ne bakwatibwa ensonyi, ate ekibiina ky'abantu kyonna ne kisanyuka olwa byonna eby'ettendo bye yali akola. Yesu ate n'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda bufaananyirizibwa naki, era n'abugeraageranya naki? Bufaananyirizibwa n'akasigo ka kaladaali, omuntu ke yatwala n'akasuula mu nnimiro ye, ne kamera ne kavaamu omuti, era ebinyonyi ne bizimba ebisu mu matabi gaagwo. Yesu era n'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda n'abugeraageranya naki? Bufaananyirizibwa n'ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira n'akitabula mu bibbo 3 eby'obutta, bwonna ne buzimbulukuka. Awo Yesu n'ayitaayita mu bibuga ne mu byalo ng'ayigiriza, ng'agenda e Yerusaalemu. Omu n'amubuuza nti, mukama wange, abalokolebwa be batono? Yesu n'abagamba nti, mufube okuyingira mu mulyango omufunda. Mbagamba nti bangi baligezaako okuyingira ne batasobola. Nannyini nnyumba bw'aliba amaze okusituka n'aggalawo oluggi, muliyimirira wabweru ne mutandika okukonkona ku luggi nga mugamba nti, ssebo tuggulirewo. Alibaddamu nti, sibamanyi gye muva. Olwo mulitandika okugamba nti, twaliiranga era twanyweranga mu maaso go, era wayigirizanga mu nguudo zaffe. Aliddamu ng'agamba nti, simanyi gye muva, muve wendi mwenna abakozi b'ebibi. Walibaawo okukaaba n'okuluma obujiji bwe muliraba Abulahamu ne Isaaka ne Yakobo n'abalanzi bonna mu bwakabaka bwa Katonda, naye mmwe nga musuuliddwa ebweru. Era abantu baliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne mu bukiikakkono n'eddyo ne batuula ku mbaga mu bwakabaka bwa Katonda. Era laba, waliwo ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye, era waliwo ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma. Mu kiseera ekyo kyennyini, Abafalisaayo abamu ne bajja ne bagamba Yesu nti, vva wano ogende, kubanga Herode ayagala kukutta. Yesu n'abagamba nti, mugende mugambe ekibe ekyo nti, laba ngoba emyeyo emibi ku bantu, era mponya abalwadde leero n'ejjo, ate luli mmaliriza. Naye leero n'ejjo ne luli nteekwa okwongera okutambula, kubanga tekiyinzika omulanzi okuttirwa awantu awalala okuggyako mu Yerusaalemu.
Yerusaalemu, Yerusaalemu, gwatta abalanzi era akuba amayinja abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwaawaatiro byayo ne mutakkiriza. Laba ennyumba yammwe ebalekerwa nga kifulukwa. Era mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti atenderezebwa oyo ajja mu linnya lya Mukama.